twagala kwogeramu n'abantu bonna bali wano tusobole okutereeza omulimu mwebale nnyo kujja wemba mukyasobola okubeerawo mubeereewo. Mumbeera bwetyo balonda obukulembeze bagenda okubanjirira naye okuviira ddala kufaamu lefuti yaina Rose, tulina Lilian Mbabazi, tulina White Venda, Spice Diana, Eddie Kenzo, Sheebah Kalungi, Antansine, Alaso Salafest, tulina Julio, tulina David Lutalo, Mr. Lee, Bwana Lwakubalagira, Anson Walino, Electronics Muzeyi waffe abantu bonna mukuze tulaba Muzeyi Moses mumbeera bwetyo yakusaba engeri bwetuze mukuŋŋaana lw'abayimbi era abayimbi batukulembere mu luyimba lw'eggwanga kubanga kino federation ya ggwanga batukulembere mu luyimba lw'eggwanga lya Uganda then tugende mu maaso. Mumbeera nga bwomanyi kino Sanyuka TV yasalawo okuba nti kimu ekyefuuka mu kya entertainment tugenda kufuna oluyimba lw'eggwanga ndowooza katujendowooza edikezo obusuuzi olutukulemberemu tweyongere mu maaso Sanyuka TV. Akwata microphone. Uganda, may God abroad, we lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Twist, praise and thanks in Jesus' name. Amen. Vice President Sheebah abantu bebagenda okuba nga batumenyeramenyeramu omulama gw'ekibiina kino abakulembeze b'ekibiina kino nawo bwaki ekituuza industry kubanga engeri gye tukola mu mawulire nti omu abadde alina direction tulina Kalaso naye Vice President buli muntu yenna agenda kuba anche tugendako Vice President Palaso, Sheebah, Spice Diana. With protocol federation ya Tambula, Neighboring Committee ya Wagala Sayama. Edikezo Musuza yakusaba otwanjulire akakiiko okubeera nako mbeera bweti then y'omu tujagenda batufunire people this is This is Uganda National Musicians Federation. Sheebah oba Kibiina Semabina ekivaala ba musician oba abantu bonna abasanyusa oba abakompoza aba songwriters
plus ne ba DJs ba dancers on all the supportive team betugenda nabo kintu kino okulaba nga ate tutambuza eddoboozi limu okulituusa gye lirina okutuuka. Ensonga lwaki twasalawo to coming out with this idea of coming together tusobole okuba nga twogeza eddoboozi limu lwansonga tubadde divided for so long ate tetufunyemu kati tubadde tusaba tubeereko united ate tulabe nakyo tuyinza kututwala era nga ensonga lwaki ffenna mutulaba tukuŋŋaanidde wamu okulaba ng'ate tugezaako okutema empenda tusobodde tutoke okulatulana. Ebiseera ebisinga namwe mukimanyi bulungi abantu batutambinga disorganized yensonga lwaki wabaawo abayimbi abavudde Bulaaya okujja wano ne bakola emirimu emirungi wano ate ffe bamaliriza batuddiza feedback egamba na bano bandibadde ku level eyo nga they are disorganized. So this time around tugezaako okulaba nga ebyo bivaawo twogezeeko eddoboozi limu tulaba ate tuyinza tutya okwekulaakulanya twekwate tututuuse kubanga naffe naffe okutwalizawo bannange be bano abatasobodde kubaawo abantu bali mukola eri wansi tuli bangi nnyo naye eno ye komiti egenda okuba nga representinga press olunaku kubanga kyaka tusanyuse nnyo okubalaba bannaffe era tujja kubeera sowekangera ebibuuzo byammwe before that akakiiko kano nako kagenda kuba kabannyonnyola engeri gye tuli wano era tuli ku mulamwaki kati nze nganze omukulembeze waako balijagala okuintroducinga erimmwe omuntu abamanye era akakiziiko eri nabannange bajja webale kubanga ono omulamwa munene nnyo tuze ku mulamwa okuprotectinga music industry yaffe ebadde yafa olw'ensonga ennyingi ennyo era zimuka ebikubiriza ate nga tetandise ebisibiino mu myaka 10 bibaddewo kyokulaba nomwana natugera biwano singa tegakwatako generations batalimu so tugezaako okufikisinga kintu ekibadde kijja kirya industry yaffe over the years tugezaako okufikisinga kintu twegase as a unit tugezezaako bikola naye twalemererwa because buli omu nga president waffe wagambye atutamenga disorganized abantu bangi babadde bafuna gumu disorganization yaffe ne ignorance yaffe obutamanya bulungi mirimu gyaffe kati tubadde wano ebbanga eriwerako nga tugezaako okuyiga mulimu gwaffe munda mu byenda byagwo ate era tumanye n'engeri y'okuprotectinga kubanga munnange bw'otakuuma kikyo ani anaakikuumira so kyetuze leero wano okutereeza ye music business yaffe or what you call the music industry strictly about the federation kubanga federation eno gyetwagala etuwenga umbrella eprotectinga omuyimbi yenna tugenda kuba tuwuliziganya ebizibu byaffe ebyaba art industry ebiri mu music then tumale tuwulirize ensonga zaffe ki zetuyinza solutions tuyinza kukikola tutya okweyongerayo maaso moving forward from today so tugenda kwogeramu ku bizibu byaffe then twogere next solutions zetulowooza eziyinza okufikisinga mwebalime kuwuliriza akume komiti netukkirira twakolamu ka collection lwakuba tubadde tunaka updatinga twakwata madamu Juliana tuteeka ku finance point of collection twakolamu ka change katono ddala tukyakola nyingi kubanga komite ekyabulako abantu bangi naye tubadde tukyasooka kwetereza then tukola update lumu naye engeri gyoli nti okikonyeeko twakolamu changes netukwata madamu Juliana netumuteeka mu finance ali ku finance committee nga ekulirwa mwami pepeku kakati era erimu David Lutalo eriko era n'essaha then endowooza bulako omu but so far awo kakati netukwata Spice ono netumufuula nga ye mumyuka wa Palaso. Thank you. ndowooza kansabe okuviira ddala ku ebirowoozo gyatufe bwe mwatukulire atuddewo kapasite kyengogemu omuyimbi. Good morning, ladies and gentlemen. I'm called Linda Rose. You can call me the Ugandan property, and I happen to be under the office of the disciplinary committee under the Ugandan National Musicians Federation, a group that has come to create unity and togetherness in the industry for the very first time. Amanya Bamwita Lilian Babazi, and I joined this team because I love music and I love the creative world, and it's been so long that I've been to Bitruma. So when I came for the meeting, I was like, I have to be here
and help to mobilize people to understand what is happening in the music industry. And that's why I'm here. I love music and I love to see the change that's happening. Musibe mchaba sebone banyabo amanya ne Dobos tukume Wycliffe, also known as Wycliffe Bender, ndi wanonga katukirizi waweda bakatukirizi for committee. I'm a mobilizer. I support the president, vice president to make sure artists above me, below me show up and we're going to do this. Hello everyone, my name is Spice Diana and I'm a deputy vice on the Uganda National Musicians Federation. Tubaniriza mwena mwebali twega tako. This is for a good cause. Okulaba nga tutereza our business, which is music, and we are going to do this because for the very first time we are one and we're speaking one voice. Thank you. Manya gange Musuza Idrisa oba Musuza I'm the president of the Uganda National Musicians Federation. Era ng'omulimo gwange kuba kumakuma kuzimba unity kutambuza ddoboozi limu byonna byetupanga tubipanga nga tuli bumu nga tewaliwo avudde ku mugendo. Omulimo gwange okusinga obukulu fonna kumakinga sure nti tuli mu straight line. Amanya gange bampa Sheebah kalungi as vice president wa federation yaffe eno. Ngera omulimu gwange nange gwe gumu ogwa buli omu wano n'abatatujoyinize leero kumakinga sure we protect our business so that tugiryamu mu myaka egijja ne bazzukulu baffe. Thank you for coming. Amanya bampita Kansime Ann. I am an entertainer, a musician, and I am so privileged to be here for the Uganda National Musicians Federation press conference. And I am here in the capacity of the office of Madam President here. Hello, Manyaze Palaso, ndi omuyimbi, ndi vice president wa Uganda National Musicians Federation. Ndi wano okugatta ettaffaali lyange ku industry yaffe ennungi. Ndi wano olwo mu mazima, mu bwenkanya, mu ssanyu kulwa Katonda n'ensi yange. Nze bampita Julio mbalamusiza mwenna era nga nange ndi wano nga akikiridde by youth mu federation. Mwasize mutaba nange amanya bampita David Butalo era nange bwe nayita ndi ku kakiiko ka finance akatobenkeza ebinfuna mu federation yaffe eno bigenze bitya, tuli mu mazima n'obwenkanya ng'era tuli Pepe Cool yatutwala, David Butalo, kuliko Juliana, Madam Juliana, kuliko Kinsa, so tugenda baweereza bulungi. Amanya n'eddoboozi Mr. Leo okuva Mutagwe B2C. Nange ndi wano omukuva committee nga tukolanga national leader. National youth leader bakulembeza abavubuka ku platform ayo. Musibye mutya basebo ne banyabo. Amanya nze Lord Bitten Mutebi Ramadan nga ndi ku kakiiko ak'empisa akakulibwa Nina Rose nga kalimu DJ Michael nga kalimu ne Chance Nalwega. Fenga waffe wakuuma mpisa era mutuufu federation yazze kutereeza mpisa z'abayimbi tusobole okuba tinaffe tufuna omulimu gwaffe nga tutambulidde wamu ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Abambe bamusibi mutya amanya n'eddoboozi nze Hanson bali luno era nga bali luno nkola nga chief whip ku kakiiko kaffe aka federation. Omulimu gwange okumakinga sure nti buli kimu kitambula bulungi wano kwe kulaba nti muzze mu bungi ne wansi eri olaba nti abayimbi bali organized bulungi kwe kulaba nga sobola okukunga mwenna abayimbi okulaba nga muli wano.
amanya gange ampare. I'm not AKA Alan Tonics. The committee general secretary. Omulimu gwange supporting nga committee wemugira the president, the vices, in all different activities mulimu gyabo gye bakwasaganya. So yes, tujja kubaweereza bulungi nnyo mwenna tubeeyanza okujja kuba naffe leero. Thank you so much. Nze Moses Matogu, ndi mu Federation ono committee, kifo kye bampa nze ndabirira bannaffe ab'obulemu, abaartist ab'obulemu, welfare officer. Sanyuse nnyo mwebale. Federation kibiina ky'abayimbi ekibatwala kubaregulatinga tuleme kubeera nga tetumanyiddwa nga buli muntu ava eri yeeyita muyimbi naye nga tewali kiraga. Tuli ku mbeera y'okutereeza okulaba nti omuyimbi abeera recognized, omuyimbi asobola okubeera nti bayita IPI number ne ID association ye naye ngeri governed by the federation, so that omuyimbi bwakugamba nti nze ndi muyimbi omugaki ekiraga. Abantu abamu badde beeyita bayimbi nga si bayimbi ne bakola ebintu ebitali bituufu ne bata erinnya ly'omuyimbi ate ng'oluusi nitwesisaba endala. Nesalawo tukole ekintu kino ekisobola okuba nga ffenna kitwa identifying ate ngera tukozesa eddoboozi limu. Points tuzirina era ngenda kutandika ne mwami Palaso ate yatutwala maaso and Spice down. Bawulira baali nabo. Yes, baganda bange mwebali kujja kuŋŋaana naffe olwaleero. Nga bwe nabagambye twakuŋŋaana ne baganda bange bano oluvannyuma lw'okutunuulira ng'ebiteeso ebyali bitukuŋŋaanya byali binene okusinga ebyo ebyali bitwawula, omuli okulwanira ebintu ebimu nga tubikoleredde nga tetuli mu kukuba butayimba oba kugezaako okutwala ssente za muntu yenna, wabula nga twagala ba structuring industry yaffe tukolere awayonjo tufune n'omulimu gwaffe. Kuzimu ku nsonga ze tugenda okwogerako mulimu ensonga ya telecommunications. Kimanyiddwa nti emyaka 2 egiyise telecommunication companies zaffe ennungi eziri mu Uganda ezoperating eziriwo n'ezaggalawo nga zibadde zitradinga music naffe mu kintu mu nkola gye bayita eya CRBTs oba ringback tunes, ringtones. Naye tugenza okwetegereza ng'emyaka egyo gyonna mu ngeri ensi yaffe gyezeezimbibwamu nga omuyimbi tafuna fair share ku content gwe tukola. Bannange tuteekamu obudde bungi, tusacrificinga ebiseera bingi, twerekereza bingi, tusula mu mastudio ffe mulaba nga tubakolera music ono abajjanjaba n'abayisa mu mbeera ennyingi. Music waffe yafuuka utility nti mumukozesa amaka gammwe ne mayumba nga bwe mukozesa amazzi oba amasannyalaze. So naffe just twagala tubeere structured, era nga njagala okwanjula the beautiful Vice President Star Girl Spice Diana ensonga enaagibatottolere with more details. That was the introduction of the telecommunication saba twala kakisa kano ensonga oginnyonnyole. Palaso tubaaniriza mwenna amanya Spice Diana ku nsonga yennyini Vice nga bw'abannyonnyodde. Ebimu ku bintu bye twandifunyemu ng'abayimbi nga tetulya ku mulimu just nti tugenda ku performing nga twewuuba buli lunaku n'okeera oli Mbalala, oli Mbale, oli Jinja at the same time nga tolina n'obufuna dde akadde okuwumulamu ng'omuyimbi. Naye ng'ate waliwo bangi abafuna mu mulimu gwo. Tulina telecos abasinga mu mmwe mulina obuyimba bwaffe mu masimu gammwe. Olina kasiri regular, buli mwezi bakusalako nnusu 200 oba omuyimbi yenna gw'oyagala nga bw'otusapootinga n'ogamba kangula kayimba ka Spice. Tuli millions and millions of Ugandans. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Sekita ya music buli omu kwatambulira. Ekidongo ne kiyita buli wamu music waffe yatambula. Naye n'obbulukuka enkeera ng'omuyimbi ng'oli mwavu. Okuza oluyimba otaddemu millions and millions of money, no promoting oluyimba olwo ne lukwatayo kampani nejja neteekako nnusu 200 le batema buli mwezi kufaaniwo awuliriza music wo.
naye nga percentage gy'olina nga content creator olina 1%. Bannange bonna abali wano muli exposed, is that fair? Ku 100%. Ng'omuyimbi nanyini content creator olina 1.8. Government netwala omusolo gwa 50%. Telecoms nezijja nezitwala 35%. Betuyita SMS wano baani badimaka n'atwala n'ekisinga omuyimbi. Naye nga gwe asula atunula mu mpewo kwa promoting oluyimba lwo ate nga tolina ne weerekereza bangi batunda n'ebyabwe ne bawayo n'obulamu bwabwe okuba ng'afunayo akayimba. Naye nga ffenna tukimanyi omuyimbi w'e Uganda yasinga okunyomebwa ate nga ffe tusinga okuteekamu obudde mu mulimu gwaffe. Naye nga kiri fair. Naye ng'ate sente zaffe zifiireyo mu maofisi g'abasajja. So n'olw'ensonga eyo ne 1% eyo gye mbagambye 1.8% tetugifunangako. Essente zino zisoloozebwa. Ku research waffe gwe tukoze nga ffe waliwo estimate eraga nti buli mwaka ssente ntono ezikolektingibwa ziri mu buwumbi 7. Ono yeewuunyiza. Obuwumbi 7 lukolektingibwa okuva mu callback tunes, ennyimba ze mutugulako ate ezaffe ze twekoledde. Gavumenti neefuna 50%, ezisigadde ne zigabanibwa be tutamanyiiko. Naye nga bannange ekyo kya bwenkanya. Tusaba naffe batuwulirizeeko be kikwatako. Ku nsonga eyo yennyini gavumenti ya Kenya wano bannemba baffe. Era mulaba ebivulu si bingi mu Kenya naye abayimbi tebali bubi nga ffe. Kubanga omuyimbi ku content we gwa creatives aynako 52%. Kyova olaba ntunyomebwa ne batuyita ba beggars because tetufuna mulimu gwaffe gwe tukola ate nga tuteekamu obudde bungi. So n'olw'ensonga eyo ffe tusaba channels entuufu okulaba nga tunegotiatinga ne telecom companies, tetuzze mu kulwanagana, tuzze mu ddembe, tubenga ate ng'abayimbi tufuna mulimu gwaffe. UCC bekikwatako mwenna please kyemmanyi bino bigenda batuukako. Tusazeewo twegatte nga federation tuyogeze eddoboozi limu mutukwatireko. Thank you so much. Thank you so much. Basically, what Spice was talking about, but I'll concentrate more on the English side for those viewers that are more comfortable with English. So basically, this telecommunications issue is something that artists have struggled with for quite a long time. We've had artists that have had issues with aggregators, we've had artists, they reached a point and gave up on trying to collect their money of CRBT because of frustration. So it's very sad that this has been happening for over 20 years. In other words, before I became an artist, already this thing, as it turns out, the artists, we didn't even know about these things. These percentages, we were not made aware of them. This is something we've discovered recently. You know, what the hell is going on? So, for a quick breakdown, like Spice was saying, imagine, I don't think there is anyone in Uganda where the government taxes income tax of 50%. It is only us, and we are not even aware, we're not told about it. So we're being taxed such an exorbitant amount, and we don't even know about it. And we don't have a choice about it. We don't know who made these decisions, when they were made, who made the policy, what was the criteria. You can imagine. So, call and ring back tunes, what they call CRBTs. The government, according to our research, takes 45%. The telecoms take 30%. And the aggregators 18%, and the artists only take 1.8%. The artists are the owners of the content. They invest their time, energy, talent, money, blood, sweat, and tears. Everyone else is a broker, just a business entity. But the artist gets, it's ridiculous. I can't even call it small. This is not small. This is, it's like we get nothing, basically. And like Spice said, from our research on average in a year, people collect 700 billion
Not millions, 700 billion. Imagine. So when people are calling artists go to Gulu to beg, blah, 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 artists are not poor. We are just being robbed every day. And so that is why we stand up and say we need to form this federation to talk with a united voice and claim what is ours. And in conclusion, of course we have legal channels to follow up this case. However, we would prefer to negotiate with the telecom companies and all the stakeholders involved. So basically we are reaching out and calling. We are still we are viewing all options on the table. We would prefer to negotiate and sort out this problem for the benefit of our industry. And this is not just for us, it's for us and the generations after us. Thank you so much. We'll translate this next part in Luganda. Now it's so interesting because this next part I'm going to talk about concerns most of the media that is here today, and that's the name broadcasters. And we're coming to talk about the payment of royalties from the broadcasters. Now, on the 16th of June, 2021, an MOU was signed between the music stakeholder URSB, UCC, NCF, UNCC, NAB, and UPRS. They were the broadcasters committed to pay their royalties on time. But it's very unfortunate that up to date, roughly 2 to 5% have made those payments and honored those agreements. Because it comes back to royalties for the musicians. You play our content, you play our music, on the radio, people request for the songs, and this was signed. It was not like we have made this up. It was put into agreement. So we've come today to say to these stakeholders, can we revisit this MOU? Can we see what you guys signed so we can know, what is on the table? Because if 2 to 5% are the ones paying, how many TV stations do we have in this country? How many radio stations do we have in this country? And how many times do you play musicians' music? So we're not coming and saying that this is a lie. No, it was already signed. We're calling on to all these groups to come and sit with us on the table as the federation, and we know exactly how we can move forward. Thank you. I'll give the mic to Mr. Mato. Thank you, Lillian. Federation yenu ezeka banange ogedde yonna mulamu afuterenga industry yaffe waliwo entegeeragana eyatuukibwako ensasula ya royalties n'abaana abakozesa music ambeera broadcasters nga 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 waliwo entegeeragana eyatuukibwako bano ba stakeholders URSB, UCC, NCF, UNCC, NA, and UPRS. Twategeeragana nabo basobole okusasula royalties z'abayimbi mu ggwanga, naye sente zebasasulako basasula kangambe okutundutundu 2 sente zasigalayo ati baate basaba bazisangwewo baleme kuzisasula. Kakati abo bali kalumanywera tebateesa naffe tebakola ki bo basalawo busazi gati ezo nzitusonyiwe. Kakati ate naffe eri gyetugatukolera ebintu tulina oliba omuganda owayi baganya okutuwatola ebintu ng'ebyo. Twagala industry bannaffe, industry yaffe ebeere nga mwetufuna ejjamba. Living example ebadde wano myaka esatu COVID, abayimbi abali wano mwenaffe natwali tetukola naye twali
okufuna royalties senga twali tuzifuna kuba radio ne TV stations n'abalala abalina kuye bo bakolanga 24/7 naye ate ffe katetukola tetukola abayimbi muleme kulowooza nti bakuba akayimbako ku TV kyamaanyi nnyo oba ku radio nedda tusobola okusalawo evuga nti Spice Diana afulumiza albamu ye twagala ya play kusatu obanya federation nemusasula okusinga okuyita emmanju nebako sente zo nga gwebobaga bakuyamba naye ate nga bobaya ekintu ekyo tukigenderere tuleme kubuguma betukubya emyaka mingi naye tuli bakubamizi waffe tumufunyeemu bakubina ebyokujjuza cricket oko simanyibwa oyinza okukola ebirala nga olikodinga miziko nakusasula mubimpingi kaneme kubba sho akome wano naye mwebale nnyo njagala kusooka kwebaza muzeeyi kuba ensonga zirambudde bulungi ondatse mata waliwo endagaano eyakanyizibwako nga my sister wagambye which was 3 years ago ekyembi era ekibale kituluma nti ku TV oba 3 oba 5 only 5%, 2 to 5% zezikoze ki zezisasudde. Yes, but look at how many TV stations are here. One over radio stations is one. Now, mwabali wano muli mikwano gyaffe era kino kintu kizimba nammwe. When this survives, you survive and everybody survives. And this industry grows because budgetary ripple effect over flip over. So, ensonga yaffe eriwet nti bwe bamalako okukanya, they still went ahead and did not pay. So now what we want to discuss with UCC as a regulator is, can we sit and talk about this matter? Because we are looking for a way to get what belongs to us. So we want to sit down with the regulator and say, they have even failed to honor the MOU. What we want now is for us to sit down. Bali basabi babasonyiwe emyaka giyise, but now twagala tuddeyo ku mikwano gyaffe kasente akulabe engeri gye tukafunamu eyo ensonga. Thank you so much. Nsonga lwaki twasalawo tukole federation twegatire mu ddoboozi limu, twagamba ki ekiganya ensonga zaffe okutuuka. Lwaki omuyimbi abatafuna royalties ze okuva mu UPRS? Lwaki abasente abantu sente bazifuna? Lwaki telekos batuwa 1% ate nayo tetutagifuna? Lwaki abantu batuula ne UCC ne basayininga endagaano nga bagamba nti mutusonyiwe emyaka 2 naye okuva na leero tugenda sasulana ate 5 bokka ne basasulako ne tumanya nti nno butaba bumu. Kati twasazeewo tujje n'eddoboozi limu nga si lya kaayana nga si lya kuyomba wabula lya kuteeseza wamu tusobola okuba nga tutwala omulimu gwaffe mu maaso. Abayimbi bwe babeera abaavu nammwe temujja kufuna content mulungi, tujja baweereza obuntu nga tebuli ku standard naye bwe twesapootingira ffenna wamu kiba kitegeeza tugenda tambuza eggwanga bulungi. So n'olwekyo tugenda ku ani naye atuwe point. Banyabo amanya n'eddoboozi ly'esitali okusookera ddala okuddamu ebibuuzo ebingi ebigenda maaso eyo ekiri wano tuli mugezaako okutereeza naffe omulimu gwaffe nga emirimu gy'abalala giri okeezi giri obulungi naffe twagala gwaffe tufaananeko ng'emirala gye twegomba because kisoboka. Now tulina ensonga zaffe ez'enjawulo tetugenda zimenya zonna zigweyo naye just tubabulirako ebimu mugezaako kukolako ffe nga federation mulimu ekyokutereeza local content. There is an 85% provision that broadcasters should play local content on their channels. Now, abantu in a provision where 85% okuzanya ki local content waffe ffenna abayimbi abazanya bakola n'ebirala naye kino ekintu kiri misinterpreted kitya abantu abasinga bagamba 80% mwe mugwa
hits mwe mugwa amawulire mwe mugwa shows ez'Oluganda n'ebiringa ebyo. So ffe ngaffe Federation tugezaako okureaching out to the UCC tulabe nga 85% eno egendamu local music or local art, then ebirala bikwatira okwo. Ensonga lwaki tugezaako okukola bino, twagala twongeremu mu bwagazi, mwongere obwagazi bwaffe eri music waffe naye tusobola ate okompitinga internationally n'ebiringa ebyo. Ensonga zikyagenda mu maaso wano tulyoka ayongereko nemukulu katonda tumanye omalayo kakati sigenda kuddamu muganda wange kyayogedde naye ku nsonga yono okubanga 80% funika tukimanyi bulungi nti radio stations ezimu ne TV stations ezimu zikulirwa abanene baminisita bani naye in fact nti 70% y'abakulu abo naye bambi tubeegayiridde tugenda kujja mu ngeri yonna esoboka tuteese ku kintu kino omukulu kyabadde akatiriza kubanga mwe mubaga amateeka kati mulina ate okugatuukiriza kati kukirirakana kawanzokano ne kale nsobola okimalayo nti tusabayo sisi etuyambe kuba yekola ebintu bino bimaliriza era tugenda kwogera nayo etuyambe ku nsonga zino abatasobola abakulu abo bakiwagi erina akapeesa kenyiga bunyiza eti ebintu ne bitereera okwongereza ku ekyo just okubaka buli bumu ffe ba content creators ffe abasinga okuliyingiza emisolo okusinziira ku research music industry ye industry ekyasinza oyingiza emisolo mu ggwanga Uganda. So kiba kibi nnyo okubanga omuyimbi asinga oyingiza omusolo mu ggwanga ate asinga okuba omwavu. So tetuzze kuyomba oba tetulina intentions mbi bakama baffe obubaka buno batuukeko bulungi. Bwe tujjeewo twagala tuteese bulungi federation kyeze twagala tuteese bulungi tubagambe nti bannange mutunulemu kino mutunulemu ne mu kino nammwe mwagala twagala mufune naye nga naffe tufuna. So bambi bannamawulire tweyanziza nnyo okujja muzeeyo obubaka buno mubagambe nti oba batulaba ku TV naffe bamazadde baffe mulaba baganda baffe mulaba bannyinaffe mulaba abakyala baffe mulaba abantu mwena muli mu kulaba mumanyi oluusi mutukubiramu akasimu nti owaaye kiri kita plaza nga nakulabye oyimbye wali nange ne nkugamba waaye siinamu yadde ekikumi ate nga ndaba nkola okitegeera so si kirungi nnyo kubanga bakulaba bukola naye nga bakusaba ez'amata tolinamu yadde ekikumi. So bannange guno omulanga gw'abayimbi tetwaliwo intention ndala bannamawulire tubasaba bwe tufuna namwe mufuna bwe tukola kityo namwe mufuna ffena tuliira wamu tukwatire omu ensonga zino eno tuzitwale mu maaso baganda bange eyanziza nnyo. Once again, I'm very happy to be here. Emisanyufu nnyo okubeera wano okukkirizibwa okwogerako ku Musicians Federation ey'e Uganda ekibiina kye tutadde together to let me leave Uganda. So katuleke Uganda. Madam President agenda kunyambako byennemu okwogera mu Uganda. I think the emphasis here is tetuze kuyomba oluusi tuzasesa tuzalwana we come here to fight or to do other things but today tetuze kulwana. We've just come to ask for an audience and collaboration and partnership. Tetwagala kugamba nti UPRS tekoze kyerina okukola nti UCC tekoze but twagala bakkirize baje tutuule ffenna. We are not here to fight. And I want to give an example of some of the artists we see in the industry and we think it's because they are hardworking that they are on stage twerking when they are pregnant. Teri mukazi abeera n'olubuto ayagala kusuuka ku makya agende ku kivulu. Tewali. Ate musiba mutubuuza ozaala ddi ntya? Nzaala ddi ntya nga ngenze mu studio yi Spice onazaala ddi? Because nkikubuuza kati. Onazaala ddi nga bw'oyimba oluyimba tolina dduuka gy'ogenda munogamba mumpeeza. Onazaala ddi? Onazaala ddi ng'ozadde abaana bw'ofa basigalira awo kulasitishwa eyo gy'okoze. Omuyimbi wa Uganda ye muyimbi yekka
yekka nze simanyi oba mu nsi endala gyekiri because when you talk about it they're like are you sure are you joking ebintu byaffe ebirifana naye tebisesa mu Uganda nonga omukyala nga Juliana n'ava ku music industry for a very long time abeekwese mumuwandikako stories enfu then ne bwagezezaako okwo nze nava ne ku mawulire I don't remember the last. You think I don't want to do interviews? I don't remember the last time I did an interview. Because we were partners with the mother of one and church to the one. So that for once, we show a partnership. Magnetic, when you down and that's what you publish, not an agenda. Which is a reason serving of cameras. Who doesn't want to be seen? Are you joking? But I don't remember the last time I stood in front of press to express anything. Some of you are wondering, that is the biggest problem because music yanema okukola ku ssente ate ennyimba banange nyina ennyimba temukikkiriza nina eddoboozi ate ennyimba naye as a business it's hard to enter music as a business in Uganda because tomanyi okola oluyimba n'olukwata so bwe twakinze mu bbaala oluyimba kwange ogenda luwuliriza for free what's that so really again we shall raise our voices but there's no fighting we are just being clear that we are seeking a partnership with UCC, UPRS to make sure that our payments of royalties are in compliance with the Copyright Neighboring Act of 2006, the law that she already talked about. And it might be said that they just did to Saga. Mukirize Diana, as I remember, totally stressed. Afuneko kabreka majeti mu 9 months sezo waliwo akajja because enyimba zikola. That's all. Badde nsaba twewulizeeko tusobole okwetegeera balamusisa nnyo basebole bannyamu again okujja eno ensonga bagyogeddeko buli kimu bakyogeddeko nze ndi wano okukkaatiriza tuli wano eno okuprotectinga bizinesi yaffe nze ngenda mu ddwaliro ne banteekako kanula si mulundi gumu seebiri neva ku kanula nenkabira mu mmotoka nemala ne bannanga ku stage nesmilinga bannange fe tetulwaleko tosobola kulwalako nosigalako ewaka tosaba tulwaleko ekirala n'omukyala ani wagambye abamu ku ffe tujookuzaala ozaale nga sente zoliko za stage yokka onaabeerawo otya stage bwetabeerawo tobeerawo tubadde tusaba nze ndaba wano eno abakulu baffe nga mwami Abdumulas ffenna tumanyi nti ffenna tubikoze ne mwami Abdumulas naye yabikola naye saawe nakugamba Sheebah sirina yadde ki ekikumi bwe tuteerwanako eno embeera ffenna egenda tugoberera leero Abdumulas ekyagenda kubaffe abatudde wansi ate mutandika okugamba ffe the artist mmwe ekyo kibanyumire naye nga bambi tulemereddwa lwaki tosobola kukola sente ku stage waliwo abatakuba nnyimba zituukana kubayita ku stage abo mwali mubalowoozezaako ng'ate naye mu music akola ki ateekamu abo nabo nsaba mubalowoozeeko so nga mpunzika bannange tusaba tukolagane sente tuzirya nammwe tubawa sente zaffe abamawulire tuzibawa netugamba mutuyambe muyiseewo kino ate mwe ne mukuba tubadde tusaba leero mututuukirize obubaka bwaffe nga tewaliiwo kubuyisanganya mu ngeri etali ntuufu ekituufu kiriwo ekiti tuli wano lwa copyright yaffe mu Uganda naffe tusobole okuba nga otuula ewaka we bakuba twesaana nze nyina ennyimba nnyingi nnyo naye amazima bwe sikola ku stage siyingiza bukyanga mbeerawo siyingizangako kasente ka nnyimba nate nga callback tunes muzisaba ku radio muzikuba ku internet muzikuba bannange twagala omulimu ku mbaga mu jiimu bannange woba sad owuliriza music woba happy owuliriza music woba forward owuliriza music naye ffe abateekamu tetufunamu thank you so much obudde butukutte bakama baffe batuyita twagala kwogeramu ne UCC twagala kwogeramu n'abantu bonna bali wano tusobole okutereeza omulimu mwebale nnyo kujja wemba mukyasobola okubeerawo mubeereewo tugenda mu meeting tugenda meeting endala ya ssaawa just emu wemba musobola okubeerawo waliwo ebyokunywa wali munyweko okunywa ne kamere nga naffe wetumaliriza
tweyongereyo bwe tukomawo bibe ebibuuzo byammwe. Tweyanziza nnyo. Thank you. CBS FM.